Buterevu nkwaniriza nnyo omulabi waffe wa Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo amanya Big Bro Jamal Osida Bon Child ali ku kamera nate wabali kubanga otulaba agenda subscribing YouTube channel yaffe ku online osobola kubeera nga otulaba Twitter, Instagram ne Facebook Big Bro Jamal ojja kuba osobola okubanga omanya biki ebigenda maaso wakati w'ensi yaffe ey'ebyamasanyu ey'ebyemizannyo ate n'obulamu bwe tutambuliramu obwa bulijjo. So mbadde ntambula ndi eno wansi ezana ku kasaawe nga zana ku kasaawe wensanze mwana mulenzi omukubi webikonde ate nga azanya professional. So ekintu kyakola nti mbutuufu kiri mu mateeka era nga akimanyi bulungi nnyo newankubadde nti mugwikiriza eno gyali bali mu kumutendekera awangudde ku misipi egiwerako era azze akuba buli kimu nti recently abadde ne national national title fight ebadde wali ekansanga mu November 29 yagizanyira n'awangula n'atwala omusipi. So tugenda kumanya biki ebimufaako na biki ebimukwatako tulabe tunyumyemuko kati nnyo ye channel yaffe osobola okubeera nga osubscribinga kimu kyokka your number one fan okubeera nga tukwatagana n'omanya biki ebifa mu nsi ebyamasanyu ebyemizannyo n'obulamu obwa bulijjo. Mukulu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okwisinkana se. Ki ekiriwo? Ogamba otya? Tugenda kwongezaamuko ku ddoboozi. Mbadde mpita ayita ne ngamba kandabe ku mukulu. Buuza ku balabi baffe ate tulyoke tweyongera okunyumya. Musizaako mwenna abatulabe worldwide amanya gange mpitwa Muwonge Latibu asobola okumpita the dancing master. Muwonge Latibu the dancing master. Muwonge Latibu omuzannyi w'ebikonde. Otandika otya just tunyumyemuko tusoke tulabe omulabi waffe oli ayagala okumanya Muwonge Latibu ayingira atya lwaki tewagenda mu kapiira lwaki tewagenda mu bintu ebirala n'okuba buloka n'osalawo n'ogamba no kangende mu bikonde. Muwonge Latibu yani bakuzaalawa bazaala kuno kwennyini zikuzana kwenkulidde oli wezana kakati oyingira otya mu boxing nko nabitandikanga nyina emyaka ndowooza 7 kubanga nali ndi musambi wa kapiira naye waliwo mukulu wange bamuyita Matoko Asumani nga ye bokisa kati nannegombesa ebikonde nga ngenda okumuwagira nange nenkyagala nenkiyingiramu nenzanya bwentyo mpolampola. Yali bokisa? Matoko Asumani. Nange nengenda kati akyazanya? Nange nengenda bwentyo mpolampola paka ku national team endalayo ku national team ebbanga nenvaako nentaninga professional kati nina fight 3 nina kuzanya fight yakuna nina kuzomwezi 25. Wakazanya fight 3 professional nenga amateur fights nyingi nnyo. Wali ojozanya lwaki obeera nyizanya? Sijakaze sana nti ekyalo kimpa emirembe kubanga wano training training era wano kwenyini wano kutudde. Olina coach oba abakozi bange bwe bali bangi waliwo n'okochi wange musirikale wa polisi asobola okujja naye n'ababuuzaako ekibanga kisoboka. Tujja kumulaba. Oli ku Big Brother Uganda ndi ne Muwonge Latibu omukubi w'ebikonde ebiri professional azanye ku fight mu butuufu angambye fight yakazanya fight nya azza kuba eziwerako naye ziri professional ziri nya era nga abadde zona nnyo ziwangudde. Zona enesembyeyo 29 mu November wali ozanya nani? Nali nzanya ne bamita Jimmy Odongo. Naye yali wa munsi ki? Na Uganda? Yali mu Uganda nga aveyo ggulu kubanga yali champion kwait eyo ng'aluddeko kati ne mu challenge nga nze ne mujjawo kati nemera nga nze ndiwo kati go champion waayo. Ndi ne Muwonge Latibu agambe essaawa zino nga ye champion mu weight ki? Light water. Ye champion mu light water essaawa zino era nga waliwo yali ayina omusipi wabula 29 November n'awangula omusipi n'asobola okubeera nga ate ye yeddiza obwa champion obwo. Muwonge Latibu waliwo of course waliwo challenges nyingi eziri mu muzannyo guno kikyesinga okumanya nti nawe osobola kutubuulirako nga tunagenda mu ngeri ki gye bakookingamu kubanga ebyo nsobola okubibuuza bakooki kubanga nabyo ngenda kubalaba mbabuuze engeri ki gy'osangamu omuzannyo guno kusoomozebwa ki kosanze mu kuba ebikonde mu profession kubanga ebiseera bisinga ndowooza muba musasulwa ate eri wabaayo okubojjerera nti singa batuna bafuuka professional osobola okuzanya buli muzannyo so nga zibakuwaayo akasente bakuwa n'okuŋŋaanya ne ziwera kusoomozebwa ki kosanze?
Okusomozebwa kw'ensanze okw'amaanyi kubadde nti kale nalwawo okufuna bapromota ekitegedde okusomozebwa kwenengako nafuna okw'amaanyi naye wenava ku national team bwe nti kyanyamba nafuna omukisa nenfunawo promota wange bamuyita Emmanuel Mwesigwa nankwatako obulungi nantwala mu ttiimu bagita Great Strikers International. Promota bamuyita Emmanuel Mwesigwa okyali naye balina kibiina kyaye bagita Great Strikers era mwenzanyira kikulu bwe bamuyita chairman Buchanani mutegera bulungi wamu ne International University of East Africa nayo nekukwatako so nebanga basobola okutambuza obulungi ekintu okusukuba obadde oli mukutwagaawo ababadde bakuyambako naye njogera ku kusomoozebwa ebizibu byosanze mu boxing. Ebizibu byensanze mu boxing era ng'omuzannyi era abasinga bannabyamizannyo babisanga kubanga ebizibu ebibeera mu training naye gwe omuntu kasobera nga wekkirizamu nga nekyokola okyagala kubanga omanya nti ennaku size ezimu leero we onaabeera nga lubadde buti ate ekyalujja kubalira so kati olina okuba nga kyokola okyagala n'okwewulira ddala nga okimanyi nti kijja kubeera naye obeera nga tiwekkiririzaamu oyinza n'okunafuwa n'obivaako naye gwe kegino olina okuba nga wezzaamu essuubi. Kati bakoki bano bwebasasula oba bakolera mutabani waabwe byasi nabo balina kintu kyebazimba? Bakoki bali ku mirimu gya Bwakatonda kubanga nange sibasasula nabo balina kyebalaba nga waliwo ekisobola okubeerawo bakukkiririzaamu ne bagamba ono Tibu asobola ne batandika okukokinga. Big Brother Uganda ndine Tibu Muwonge omukubi w'ensambage omukubi w'ebikonde ebiri professional si nsambageriza njawulo agezezaako okutugamba nti next play agenda kuddamu azanye East and Central Africa ate mpozi nga azanya title fight kitegeeza nti nno ayina level endala gyatuuseeko ey'enjawulo. Tunnyonnyoleko ku East and Central Africa title fight ani yaleeta ani yakulaba nakulenga nagamba nawe kabakusike participating oba gwe weewaayo nogamba nange engeri gyozanya n'engeri gyobeera bekkiririzaamu pengine obeera omanye ekiddako kubanga zinali kimanyi nti kati omala okuzanya omusipi gwa wano abawano oba tebakyansobola kati nyina okulaba abo abaddako awo era ne promota wange nakimugambamu Mwesigwa oyo kati abo bavaako ati kazinzamu okuzanya gwa Afirika Eastern Central bavaako ngenda gizanya maaki nga 25 ogenda gizanyirawo International University of East Africa kansange yayigirizwawo. Kati abo bwe bavaako era oyagala kulumba Africa? Si njagala wabula ngenda kuwangula eno fight tugenda tulumba eya Africa bali be bakulaba oba buliwo level gy'otuukako ng'ogamba akati kangende ku Africa bw'oluka ku Africa ng'ogamba ebikonde ekiringanga kusoma nti wobeera ng'osoma erino eddaala otuuka n'olivaako ng'oyagala ddala n'engeri ekyo kibeeramu ggwe kennyini obeera nga tiwekkiriza musobola kituukako osobola okubeera ku ddaala linnyo n'olwekibeerawo osobola okusigala mu kibiina. Lwaki tewasalawo n'ogamba kangende mu kuyimba nga mukulu wange? Anti Katonda twali ffenna mu bikonde neyangamulo ye yandekayo bulesi ye nagenda naye yali akuba bikonde twazanyanga naye nazanyako naye payito nemuwangula kati ye nagenda mu bikonde so bwe oli contented n'ekyo kyoli ate nga osuubira n'okwongerayo nyo n'amaanyi kubanga ndi mumativu obulamu bwembeeramu sirina kyendyawo nti ntaawa nnyo biki Katonda akyangabulira buli kimu akimpa kyenjagala kati nina kukola lukozi training yange ndingaide. Oli ku Big Brother Uganda webale kutulaba genda osubscribing neno tewerabira ate mpozi njagala okwongera okubuuza ku balabi baffe mwenamwena gye muli nti omukulu wa The Diaz preschool ebunnamwaya mugende mutwale abaana somero ddungi nnyo asobola okubeera nga ate mu butuufu omwana wo amulabirira okuviira ddala ku 0 mpaka waggulu nnyo essomero liri awo bunnamwaya The Diaz preschool ojja kulaba akakantu akayita wansi okusobola okubeera ng'olaba buli kimu details ezifa ku ssomero eryo. Programu eno eri sponsored by The Diaz preschool essomero erisobola okutendeka omwana wo n'abanguka mu misomo gyonna gye wanditaaze omwana omuto. Tibu Muwonge 2020 gwe tulimu nga tumaliriza sokola olage abalabi baffe
kisi ekiddako ewa Tibu Muwonge 22 bakusuubiramu kyabawagizi bo era 22 tugenda kwesiba emisipi emirala ndowooza 3 olinamu fight 3 zosuubiramu zanya fight 3 buli mwaka ngenda kuzanya nga 25 Ogwokusatu ogambe tebakuwangulangako ndiani biteni olinga okalubamu Katonda bate babikola kasitobera ng'okola nnyo kubanga tukola nnyo mwana kati guno omwaka mu butandisa olinamu fight 3 kalenda yange ebeereraga kati nze ngina kukola ekyo kibeera kiri ku kalenda yange nempangula esooka ogenda kuzanya mu March nazanya mu March eddako nja kuzanya ziti July awo endako awo jazanyera mu November sibula abalabi baffe abalabi baffe mwena worldwide tubagala nnyo era mbasabira bulamu na buwangazi kubanga mulina okutulabako nga tumaze twesiba emisipi gy'ensi yonna nga tukiikirira ensi yaffe Uganda worldwide. Oyo ye Tibu Muwonge asobola okuba ababuulidde oli ku social media of course abantu babuulire bakusangawa era bwaba yagala okulaba bwaba yagala bakubu fight oba training of course obisaayo kyemmanyi onna bijjudde kubanga n'emikupeegi n'abagirani nga kati size ngikozesa osobola okebera ku Facebook Muwonge Tibu kweri Instagram kweri Muwonge Tibu Twitter Muwonge Tibu kweri YouTube Ahmed Tibu Muwonge nayo kweri onobeera onfuna jakulaba bingi nnyo webale nnyo webalire ddala muganda wange ndine Tibu Muwonge agenda tulagamuko wali kati nnyo waliwo jabu wetulaga mpozi okusobola okubeera nga jasa tulagamuko kasampo kati nnyo osobola okuba nga tumanya kisi kye tuliko naye nga tuwerabire okusubscribinga ate nga shout out to the Diaz Preschool essomero lyawo Ebunamwaya bagambe bagende ku the Diaz Preschool misinde mangu waggulu awo Ebunamwaya tugende abakulu basobole okuba nga obalagako omukulu amale ekintu kyetegeeza kutuwalolera oyo yera Tibu Muwonge bwatyo bwa training n'ebintu bye bwabikola so obanga omwetaaga akulagiridde engeri ky'omufunamu ku bibanja ebyenjawulo okubeera nga akukwasaganya akubye ku misipi egy'enjawulo awangudde era kitegeeza nti nno ali mweteefuteefu guno omwaka 2020 okubeera nga awangula emisipi egy'enjawulo webale nnyo webale ddala weyongera okusubscribinga osobola okubeera nga olaba ebisingawo ola Tibu Muwonge nkwagala nnyo oyo our number 1 fan webale nnyo webale ddala. Salute everyone, tubagala nnyo. Yes, Oriku Big Brother Uganda, Big Bro Jamal Pozatene Osi the Bon Child the producer. Webale kubeera nga otulaba ndiye Lozana wansi ezana boxing club ampozo olwaleero gye tuyiribiridde evaayo abantu bannabitone ab'enjawulo nga mutuufu ba bitone nga wandyegombye okumanya batambula batya obulamu bwabwe ensi gye ndimu nsi ya byamasanyu nsi ya sports nsi ya bulamu obwa bulijjo okubeera nga naawe osobola okuba nga okikwasaganya nga bondaba okuvira ddala wansi kubanga naze mu byamizanyo kyobolabanga nange ndi mu mbeera eyo toweebuuza lwaki musajja waffe abadde atya yeyo embeera gye ntambuliddemu kubanga yensi gye ndimu ndi ne bakooki abakokinga Tibu Muwonge ab'enjawulo alina bakooki babiri kitegeeza nti abantu abo balina engeri bo gye baagala okunnyonnyolamuko mukulu gye baliko taata ogamba otya kooki ogamba kisebe kali muzee atwongezemuko ku ddoboozi kamera esobole okubeera nga etupikinga bulungi njagala kubuuzayo ebibuuzo nga 2 byokka lwaki mwasalawo kukokinga Tibu Muwonge ne mutajjaayo omuntu mulala ekyokubiri mwenga yemulaba wuyo mpulidde yeepika nnyo ayagala emisipi 3 guno omwaka emisipi 3 egyo tunaagifuna Tibu anaagifuna kubanga obumalirivu determination egenda kuva mu bakooki kochi wembanga mutuufu mwe mutyatyamuko n'omwana naye tajja kufuna ngeri kijayinza kumalako kitegera bakuyita kocha babuzeeko abo abakulaba kubanga oli mu millions and millions of abatulaba bannaye kirungi nnyo babuuzaako nze bantita kochi Sintambasi
coach center mu Bashir lwaki wasalawo omukulu bakuyita coach Anza Lubowa Brian bakuzana boxing club mwina muli ba coach abawa mukulu Lubowa Brian center lwaki mwasalawo ne mugamba nti kati katulondemu mu trainings ku bantu abawera tuba trainings we balira basika nga Male Joshua ya training rawa ya training ran Male Joshua yo mulabo Abdul Nasser naye wawano okay kintu kigazimu ko kubanga Abdul Nasser nganzo omuntu mumanyi ngo mu boxo w'amanyi wetapu ne Male naye at least nti anyina ko kimanyi ko musajja w'amanyi nnyo so olusawa zino mukute ku Tibu Muwonge gwe muliko mu butuufu kyanjawulo kike mumulabamu Tibu Muwonge naye wenyini mumulabi Tibu Muwonge musajja wa kitone yatulagirawo mbu amanyi boxing naffe netusalawo tuteeka amaanyi gaffe n'obwongo tubakola nga tumufuula kikati kyemumulaba kikyali ate nga tukyamwongeramu kubanga tukyagala ebisiga ebiwera we are determined so coach guno mwaka Tibu Muwonge muri sure agenda kutwala ebisiga esatu kubaira kyetukolera kyetutegeeza buli kana kukolera kuba ba champion ne woze jimu ya ba champion tuzimba ba champion esaawa eno guno mwaka 2022 Tibu yaliwo neka Tibu tugenda mu kasukate ku international tuleta abaana abalala oba essomero lirimu abaana abalanga Tibu n'olwaleero mulabako Tibu tususula ne tujja mu kimu tugola abantu kati Tibu wali kati professional boxer kati ate tubaletedde Male Joshua era kati ali mu camp n'abakozi wa National Council of Sports bali mikono okay Big Brother Uganda gendo subscribing osobola okulaba ebintu ebyenjawulo ebifa mu ggwanga ly'omwoli naddala ensi ey'ebyamasanyu n'ensi eya sports okubeera nga ebyo bye tugoberera gwe tofaayo subscribinga olikinge osharinge tukwagala nnyo mbadde ne bakooki ba Tibu Muwonge ne Tibu Muwonge nga batubuulira ngeri ky'omwaka guno batusuubiza ebintu bingi nnyo naye tujja kubabaddiza okusobola okubeera nga tubalagana ngeri ki gye bakookinga gye batrainingamu tujja kujja mu kampu nga mu traininga mubagweko abantu mubalage mukikola mutya kijja ba kituyamba nnyo webale nnyo webali eddala omulabi nkweyanziza